Mujje baliko gyonna gye mutussako engalo abalungi abaagalwa gye musinziira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbasasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbaagaliza amazaalibwa malungi ag'essanyu so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze mirembe, agiramuze ekisa, agumye emitima abakabi nga Nasakati n'ab'emikwano. Amannya nze Omumbejja Aisha Nassolo butereevu mba ntuuse n'amawulire ate agagenda mu maaso okubeera ng'ate gatrendinga all over social media ne mu ggwanga saakate naago agali wabweru w'eggwanga. Kyenkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribinga sekako akadde likinga video eno butereevu tojja kubeera ng'ate wejjusa. Naye ng'essaawa eno yennyini nkuleetedde amawulire ga mirundi ebiri wabula ate toseetuka kubanga tingenda kuba nkomawo n'amaala mangi nnyo nnyini ddala. Butereevu abamu kufa akatambi twakalabye nga kagenda mu maaso n'okubeera ng'ate katambuzibwa wano na wali naddala ate ku mukutu ogwa Facebook nga munnange MC Kats ali bize atabukira Nazaalawe nga ye kyamusaba kwe kubeera nga munnange akwata omwana we amumuwe. Tetumanyi kavuyo ki kaali awo, omwana yatuuka atya okubeera ewa Nazaala era abaffe MC Kats yabadde tasobola kubeera ng'ate ayita mu Fille okubeera ng'ate afuna omwana. Kwegamba ebyo byonna tetwabitegedde wabula kye twategedde ke katambi akatambuzibwa ng'era MC Kats mukaawu nnyo okukira ennumba era munnange ng'ali bize alangira Nazaalawe. Abamu batandise n'okubitema mbu yamukubye naye ng'ekituufu kiri nti akatambi ako ngenda kuba nkakulekerako konna nga wekabadde ogende maaso n'okubeera ng'ate okekkaanya. Abamu bagambye nti yabadde abulako katini omukuba, ekituufu kyo mu butuufu yabadde abulako katini omukuba kuba engeri gye yabadde atabuseemu mu butuufu yabadde tasalikako mu ssale. Kye tutamanyi oba n'obusungu MC Kats munnange yabugjeewa wabula si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga mukazi wattu Fille ffenna we tumumanyi wakyalina nnyo bigambo. Kwegamba y'omu ku bakyala abayimbi, kwegamba abatayogera nnyo abakkakkamu ate era munnange abakwata mpola era ab'empisa. Kwegamba gw'otatera nnyo kuwulira ng'ayogera kino na kiri. Munnange bamukozeeko awo interview wabula ye n'agamba kimu nti munnange nze ne taata w'omwana tuli in good terms era kye tukola kwe kubeera nga tukola kye bayita co-parenting, nti tuliwo okubeera nga tulabirira mwana. Ffe twayawukana twakita naye ate munaye tuliwo okubeera nga tukola ki tulabirira mwana waffe. Era ye n'akakasa nti MC Kats munnange taata mulungi eri omwana waabwe. So mu bufunze ebyo by'okubeera nga MC Kats yagenza ate n'atabukira nnyina byo munnange teyabyogeddeko n'akamu n'akeddagala. So munnange n'atuleka nga twebuuza bibuuzo nti kiki ate munnange kyabadde kigenda mu maaso. Akatambi ako ngenda kuba nkakulekerako komenti onkusaba ogiteekeko wansi awo ate mu comment section. Mukwano gwange gwe olaba kya bugunjufu ne weeba nsonga ki oba nga nsonga ki ddala mu butuufu, nsonga ki eyinza okuleetera omuntu yenna okubeera nga alumba Nazaalawe n'atuuka okubeera nga amwogerera ebisongovu nga byogenda okubeera nga olaba mu katambi ako. Sinakindi oba munnange bye walabye dda si byangu wabula munnange omanyi nze sintera ogamba nti saagala nnyo kusalira bantu misango. Buli muntu munnange ayina ensonga lwaki aba akoze ekyo ky'akoze. So tukusaba komenti yo naawe ogiteekeko wansi awo tukubaganye ebirowoozo ku nsonga eno. So nga ate n'akatambi akalala kengenda okubeera nga ate nkulekerako munnange ke ka mwana muwala Nakankaka. Nakankaka byayiseemu bingi omwaka guno wabula munnange ng'enjogera weegamba nti munnange teri nnaku ya lubeerera yadde era n'ebirungi ebisinga tebirasitinga for so long. Naye nze nyongera okujjukiza nti buli mbeera yonna gy'otuukamu nga mbi mukwano gwange teweetuga tewetta. Kwegamba tokola bintu bya kisiru just because oli mu mbeera mbi wabula beera n'okukkiriza nti one time embeera yo ejja kukyuka. Nakankaka byayiseemu bingi, Dr. Sefuko okuvaayo n'amulangira aba social media in-laws okuvaayo ne bamukuba left right and center. Kwegamba n'akatambi akatambuzibwako obusegu nga bagamba nti Nakankaka biki kwegamba byali bingi ffenna twabiraba saagala ate kubeera nga mbiddamu ebyo wabula munnange Katonda ate yagenze maaso n'okubeera nga ate amwanukula. Nakankaka munnaye wetwogerera yagudde mu bintu era nga bw'atyo omuntu abantu abasinga gwe balaba ng'omubi gwe balaba ng'ayogera ennyo nga si mulala ye full figure munnange yasobodde okubeera ng'ate amutuusa ku eno opportunity. So munnange full figure bw'atyo ate yatuukiridde ono woman MP w'e Busia omukyalo oyo Helen Wandera bw'atyo munnange naye n'atuukirira speaker Anita Amongo ne basobola okubeera nga omuwala ono Nakankaka munnange bamuwa basaro okubeera nga bamuwa scholarship okubeera nga ayongerayo emisomo gye.
jjukira yatugamba nti yasomerera kubeera nga musomesa era abadde ayina n'essomerawo okwasomesa. Kati nno munnange ate agenda kubeera nga ate yeeyongerayo kugamba agenda ku upgradinga omwana asobole okubeera nga ate ayongera ku bitabo. So munnange teweevumanga nsonga lwaki Katonda ate aba akuleetedde kyonna kyonna kyaba akuleetedde mu bulamu bwo. Omwana ono yagenda n'ajja mu ngeri kwegamba bangi gye bayita ey'okusoomozebwa, kuvumibwa, kukola ki, wabula ate munnange gye bikomekeredde ng'ate byonna byonna we tubizinzeeko munnange ate ayina ebirungi byabifunyeemu. So munaye congratulations Yvonne Nakankaka. Ngenda kuba nkulekerako obutambi buno mukwano gwange toseetuka, ngenda kuba nkusibula essaawa eno nnyini naye ng'ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala. Comment yo giteekeko wansi awo mu comment section, mpozi n'ekirala teolabira okubeera ng'ate osubscribinga n'okulayikinga ssaako ate n'okubeera ng'oteekako akadde osobola okubeera ng'ate tomissinga out updates. Goodbye for now. Nange sitayagala twena tonyambye emyaka 12 ndi mucankala munyo. I hate you with a passion. I hate you with a passion. Give me my child. Give me my child. Sina chekwe mami. Give me my child. Ate Vanessa, singoso ibulamu kuma Biibino tekera mu za kusaba za kwegalira olumidi mwana naye kuma Biibino ngira kama tegi I have never asked you to look after my child. I have never, and I will never, and I will never. Look at Savannah. No way. I'm the only kind of woman. Go on. Osigalo wo ogonko wange ulinda banyasate makabu ya kwamra then for one when azar ti wo abana ko ne ba kulangira bane bintu abantu batamanya ndikasiya umwana wange neye wagenda okuzimba wagisanga eri wakulu naye muliko ze naligula mama kyakutia notandikojiyingiramu ate nekulema genda olabe saiti yange kubanga nze wanakula nakula wano nengula wali eyinda bana mwagituusa siriyo mwenyibalaga oluyino bibe nange netebya ebibyogeramu omwana omuno yekaka temwali badenabyo nakayimba ate mwali mukoto ali nkutya omwana wange olabe ndizisala ku maaso I don't want your soul.
nange sikyayagala twena kyonyambye emyaka 12 myaka 12 Wakabibera ba president ba jeneti wali obadde mwana wange awulidda wano so nange sikyayagala twena kyonyambye emyaka 12 ndi mukyangala munyo. I hate you with a passion. I hate you with a passion. Give me my child. Give me my child. Sina chekwetazama mimi. Give me my child. Ate Vanessa, singoso igulamu kuma Biibino tekera nnyo kwegayirike zakusaba zakwegalira olumege mwana wa naye bweza kuma Biibino nirabireka mu mateeka I have never asked you to look after my child. I have never, and I will never, and I will never. No way. Go one. Osigalo wo onko one. Ulinda banyasa de makabo. Ya kwamra. Then 411 mwenaza. Ti wo. Abana ko de ba fata. Ya wajja kulangira bano ebintu abantu batamanyi omwana wange omwana wange naye enju wagenda okutandika okizimba wagisanga eri waggulu n'ettaka gye muliko ze naligula ebyo the land title of that house and where it is and the mama kutya ettaka lyali yange ekibumu mulimanyi n'otandika ogiyingiramu ate nekulema ogenda olabe saiti yange kubanga nze wanakula nakula nengula wali
Eyinda bana mwagikyusa sibidde. Mweyinalaga original. Ibe nange netebya. Ebyokulaba omwana w'omukono yeekati mwali batenabyo yayimba ate mwali mukoto sijakutya naye nkutya omwana wange olabenizisala ku maaso I don't want also nange sitayagala twena kyonyambye emyaka 12 myaka 12 wakabibera bapresidenti bajeneti gwali obadde omwana wange olawulidda wano I will never respect man. I hate you with passion. I hate you with passion. Give me my child. Give me my child. Give me my child. So give me my child. I don't need you. And I'll never need you. Give me my child. You may have come from today. And see your name and name. The one I'm in a much. Toina chomuwa omukolera ki Thank you, Mama Full Figure and Mama Bija, for the love now going back to add on my profession as a teacher. I got this call from Full Figure. Muchala abasinga obungi bamulabanga omuntu ayogera bitalimu amagezi, but she's a very reasonable woman. Young Sim was out of the country. Nangamba ku issue. Of course newaka abana bali bangambanga about issue team Yvonne, team Joe nga sibitegeera. So that time a Full Figure nankura na nyumiza what's going on, bichi byoyitamu. So negamba at least as a young lady. So I had to give you a call when I came back, and finally I've met Yvonne. Nakankaka, right? Yeah. I've met Yvonne. She's going to be a calm girl. She's good. I've tried to, I know Yvonne's life is going to change. I might not help her financially. Like mimba sagala kuyamba muntu financially. That doesn't work. Because era when I'm sente rero enchaja kwagala. I need to banyagane muyambire ekintu nengamba yes, I helped someone. So finally I've managed to rob for her scholarship. Era Yvonne wengambira agenda kuddayo kusoma. So Yvonne, when you go back okusoma,
read hard teri kintu ekyamangu life is better in front obulamu obunyuma eyo mu maaso gye tulaga teri kyamangu teri katonda anything happen with a reason katonda alinga bwategeka ebintu bye so never regret life what happened and you cannot rub it away already kyabeerawo just forget and move on bwe bulamu you're going to have your life go on so byesonyiwe ebirala your right time will come obudde bujja kujja bwennyini nnyini obwo ojja kwenjoyinga onookwata ebintu mpola omuganda agamba siri muganda but nze ndi wa busia era asiga bwe bamanyi nga busia omuganda agamba nti akwata empola tukawala so kyolina just keep on being humble as you are because mainly I'm not a media person even my pages my PR secretary handle pages naye as full figure she came into my inbox nansika some of the pics those video no TikTok we playing bichi ningamba indeed this girl needs someone young like me okogera naye and I'm so great that I've met you I've talked to you byenyogedde nawe I pray obitwale like the way I've told you I might not be the perfect advisor but byenkugambye ko byenyogedde nawe you can pick 1 to 3 no bitwala bijja kuyamba neyanza nnyo thanks for loving Yvonne I hear team Yvonne mwebale kwagala Yvonne nemba sabambe mujye